Omwagalwa ampuliriza nkwaniriza nnyo mu kaseera kano, era kano ke kaseera ke tugenda okuyigamu ekigambo kya Katonda mu mulamwa omukulu ogugamba nti obubaka bw'abamalayika abasatu. N'olw'ensonga eyo nkwaniriza nnyo mu pulogulaamu eno, ate nkusabira omukisa oguva ku ntebe ey'okusaasira eya Katonda Kitaffe omutonzi w'eggulu n'ensi. Nga bulijjo oli ne muganda wo Kayitale John, katusabe olw'ekigambo kya Katonda. Ayi Mukama Katonda waffe, omuyinza w'ebintu byonna, nannyini kisa, nannyini kusaasira, tukweyanziza nnyo nnyini ddala olw'obukuumi n'okutulabirira n'okukkiriza okujja mu maaso goffe aboonoonyi, era n'okuyigirizibwa ekigambo kyo awamu n'emikisa emirala gyonna gy'otuwadde okuyita mu Yesu Kristo. Tweyanzizza era tweyanzeege Taata, kyetuvudde twewombeeka mu maaso go nga tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye mu kigambo kyo era atufuukire omuyigiriza omukulu, bwe tutyo tuwunzike nga tuweereddwa obulamu obutaggwaawo, naawe ng'oweereddwa ekitiibwa, kubanga tusabye nga tuyita mu linnya egganzi erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo, kano ke kaseera okubikkula ekigambo kya Katonda Bayibuli nga tuyiga obubaka obw'abamalayika abasatu. Obubaka bw'abamalayika abasatu tubusanga mu kubikkulirwa essuula 14 olunyiriri okutandikira ku lw'omukaaga okutuusa ku lunyiriri olw'13. Bw'osoma olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu, ennyiriri zino ebbiri, olabamu obubaka obw'amalayika asooka. Tujja kuyiga ebyokuyiga bingi mu mulamwa guno ogw'obubaka obw'abamalayika abasatu, kubanga obubaka buno obw'abamalayika abasatu bw'osoma ku lunyiriri olw'14 mu kitabo kino ekyakubikkulirwa essuula ey'14, olaba nga bwe bugenda okukungula ensi, ate ebikungulwa ebimu nga bijja kuteekebwa mu ggwanikiro lya Katonda, so nga ate ebirala bijja kuteekebwa mu ggwanika ery'okwokebwa n'omuliro awamu n'ekibiriiti. N'olwekyo obubaka buno bw'abamalayika abasatu kikulu nnyo okubuyiga, kikulu nnyo okufaayo okubuyiga n'okubuwulira, kubanga bututeekateekera okubeera mu ludda olunaateekebwa mu ggwanika lya Katonda, era bwe kitaba ekyo ne twokebwa omuliro olw'obutawulira. Kubanga obubaka buno bwe bututeekateeka, nsonga nkulu nnyo okubuyiga, era katusabe Mukama atuyigirize tufeeyo, tufuuke abayigirizwa ddala abayina omutima omuwombeefu, kubanga Bayibuli egamba nti bayina omukisa abo abawombeefu, kubanga baligulumizibwa. Kale n'olwekyo katusome ennyiriri zino ebbiri eziri mu kubikkulirwa essuula ey'14, lwe lunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu, we tusanga obubaka bw'amalayika asooka. Omuwandiisi Yokaana agamba nti n'endaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe, okubuulira abantu ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Olunyiriri olw'omusanvu lugamba nti ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi. Ennyiriri zino ebbiri ow'Oluganda ampuliriza ze zigatta obubaka bwa malayika asooka. Bw'osoma olunyiriri olw'omunaana lulimu obubaka bwa malayika ow'okubiri, so ng'ate olunyiriri olw'omwenda olw'10 era n'olw'11 okukkirira paka ku lunyiriri olw'13 we tusanga obubaka bwa malayika ow'okusatu. Naye ng'ekinyusi ky'obubaka bwa malayika ow'okusatu kiri ku lunyiriri olw'omwenda n'olw'10. N'olw'ensonga eyo mu ky'okuyiga kino tugenda kutunuulira ku bubaka obwa malayika asooka.
ate era mu bubaka bwa malayika asooka tujja kuyigamu ebyokuyiga bisatu. Ekyokuyiga ekisooka kiri ku lunyiriri olw'omukaaga awagamba nti nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abantu ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Obubaka obuli mu lunyiriri olw'omukaaga butugambye nti malayika yali abuuka mu bbanga ng'alina okubuulira amawanga gonna na buli lulyo olw'abantu na buli ggwanga na buli kika, naye nga obubaka bwaleeta eri buli ggwanga na buli lulyo na buli kika bwe buno, y'enjiri ey'emirembe n'emirembe. Mu bubaka bwa malayika asooka tulabamu enjiri ey'emirembe n'emirembe, so nga ate akatundu akokubiri ke tuliyigako mu kyokuyiga kino ekya malayika asooka kye kitundu ekigamba nti mumutye mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi mumuwe ekitiibwa. Tujja kuba tuyiga ekyokuyiga ekyokubiri ekitulaga okutya, okusinza n'okugulumiza omutonzi eyatonda eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo. So nga ate akatundu akokusatu tujja kuba tuyiga ekyokuyiga ekiribanga kigamba nti kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Tujja kuba tuyiga ebintu bisatu mu bubaka bwa malayika asooka. Kaakano ekibuuzo kijja gy'oli kigamba nti lwaki obubaka oba enjiri ey'emirembe n'emirembe erina okubuulirwa eri buli ggwanga, buli kika, buli lulyo, era lwaki enjiri eyo eyitibwa ey'emirembe n'emirembe? Bw'osoma mu kubikkulirwa essuula ey'e14 olunyiriri lw'omukaaga bwe watugamba nti erina okuba enjiri ey'emirembe n'emirembe, so nga ate erina okuba enjiri ebuulirwa eri amawanga gonna na buli kika na buli lulyo olw'abantu. Enjiri ey'emirembe n'emirembe etandikira mu Adeni, Katonda ng'amaze okutonda omuntu. Bayibuli etugamba bulungi mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olw'26 okutuusa ku lunyiriri olw'28. Batugambye nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Olunyiriri lwa 27 lugamba nti Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. 28 Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Bw'osoma bulungi ennyiriri zino ze tulabye mu lubereberye essuula esooka olunyiriri lwa 26, 27 n'28, batugambye nti Katonda yali alina ekirowoozo eky'okutonda omuntu. Oluvannyuma lw'okumutondera ebyo byonna ebimwetoolodde, emiti n'omuddo, ebibala, emmere, amazzi, empewo ey'okussa, enjuba ey'okumulisanga emisana n'omwezi ogw'okumulisizanga ensi ekiro, Katonda yagamba nti katutonde omuntu naye tumukole mu ngeri yaffe. Lwaki Katonda bw'ayogera ekigambo kino yeeteeka mu bungi n'atagamba nti kamutonde mu ngeri yange? Kubanga obwa Katonda tubulabamu Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Abo be baali mu lukiiko si bakatonda basatu, nedda, wabula bano abasatu be bafuuka Katonda. N'olw'ensonga eyo nti mu bumu obwa Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu wabeerawo okuteesa okutonda omuntu mu ngeri ya Katonda ne mu kifaananyi kya Katonda, omukazi n'omusajja bwe batyo bwe yabatonda. Naye ekyennaku owooluganda omwagalwa, bw'osoma mu
mu lubereberye essuula eyokusatu tulaba Setaani nga yeefuula ekitonde kubanga yali yajeema mu ggulu nga bwe tusoma mu Kubikkulu essuula 12. Olutalo lwatandikira mu ggulu n'agobebwa awamu ne bamalayika be. Bw'atyo Setaani bwe yatuuka ku nsi n'akwatibwa obujja eri ekitonde omuntu Katonda kye yatonda, n'akwatibwa obusungu, n'akwatibwa effuttwa, n'agamba nti nina okukema omuntu ono bw'atyo ayawukane ne Katonda n'okwagala kwa Katonda nga nange bwe nafuuka. Kati Setaani yayita mu musota. Bw'osoma essuula eyokusatu wano wagamba bulungi nti olubereberye essuula eyokusatu wagamba nti n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Bw'osoma essuula ey'okubiri olunyiro lw'17 Katonda ng'amaze okutonda omuntu n'amutwala mu lusuku Adeni we yamuzimbira n'amuteekerateekera amaka amalungi, yamuwa ekiragiro. Ekiragiro ekyo kyali kikema obugoberezi bwa Adamu ne Kaawa. Era singa Katonda yatonda omuntu n'atamuteerawo ddembe lya kwesalirawo ng'alina okusinza Katonda yagalagaana, Katonda yali talina kwagala singa yakola bw'atyo. Naye olw'okuba Katonda wa kwagala, Katonda wa mirembe, muteefu era wa ddembe, ate wanteekateeka, yalagira omuntu gwe yatonda okulya ku bibala byonna ebyali mu lusuku olwo Adeni okuggyako ekibala kimu. Olunyiro 17 nti naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Kino kyali kigezo ekigezesa obugoberezi omuntu bw'alina okubeera nabwo eri Katonda we. Kubanga Katonda bwe yatonda omuntu yamuwa emmere emumala naye n'amuteerawo omuti gumu bwe yali atakkirizibwa kulyako, naye ng'omuti ogwo guliwo okugezesa obugoberezi n'okuba omuwulize eri Katonda omutonzi we. Bw'atyo Setaani yatandikira ku muti ogwo n'agenda n'ayingira mu musota. Omusota ne gujja eri omukyala, omukyala n'anyumya nagwo. Ekyali ekyewuunyisa mu kiseera ekyo, Adamu ne Kaawa baali tebawulirangayo musota nga gwogera. Naye Kaawa bwe yawulira omusota nga gumubuuza ebibuuzo, nga gumujoja ebibuuzo, yawaayo amatu ge n'amaaso ge okufaayo okumanya omusota guno ddala gwogera bulijjo. Omusota ne gutandikira ku bigambo ebimukema nga gumubuuza nti ddala ddala Katonda yabagaana okulya ku muti gwonna gwonna oguli mu lusuku luno? Awo Adamu singa yali ne Kaawa bandiyambaganye naye bambi Setaani yali yakoze enteekateeka nga bukyali. Omukyala n'amuyisa mu kkubo lye n'omusajja n'amuyisa mu lirye. Kati Kaawa n'atandika okwogera ng'anyumya n'omusota ng'agugamba nti nedda, ebibala byonna ebiri mu lusuku tulya okuggyako omuti gumu Katonda gwe yatugaana okulya n'okukwatangako, kubanga yatugamba nti olunaku lwe muligulyako n'okufa temulirema kufa. Omusota gwagezaako okukema omukyalo ono okutuusa lwe yalya omuti guno n'atwalira ne Adamu bbaawe okulya ku muti ogwo. Bw'atyo n'ayawukana ne Katonda, omuntu n'afuuka omwonoonyi kubanga yali afunye sinful nature, obutonde bw'ekibi mu bulamu bwe, so nga yali alina obutonde bw'obutuukirivu. Kale awo obuzaaliranwa bw'ekibi ne butandika bwe butyo. Olw'ekyo omuntu yagobebwa mu lusuku Adeni aleme okulya ku muti ogw'obulamu, kubanga singa yalya ku muti guno ogw'obulamu yandibadde mu nsi nga
tafa kyokka ng'okubonaabona kungi. Katonda yakkiriza omuntu ono asobole okufa, asobole okuziikibwanga, asobole okuwummulanga, kubanga tusoma mu Kubikulwa essula 14 olunyiriro lwe-13 nti balina omukisa abo abafiira mu Mukama waffe. Bw'atyo Katonda yateekateeka obulamu obutaggwaawo eri abo abali baabawulize oluvannyuma lw'ensi eno ng'evuddewo ng'esaanyiziddwawo. Kale Katonda n'atuwa ensi empya. Okuva ku olwo mu lubereberye essula eyokusatu olunyiriri olwe-15 Katonda yawa Adamu, weewaawo yamuwa endagaano, yamusuubiza obulokozi. Ate mu ndagaano eno yamuweerawo akabonero ak'okusonyiyibwa n'okulokolebwa, kubanga yabanoonya mu lusuku nga beekwese eyo, era n'abajjayo n'ababuuza bingi, ekibi kyabwe ne bakikkiriza ne beetoowaza ate ne beenenya. Ku lunyiriro lwe-15 essula eyokusatu lubereberye bagamba nti nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi. Awo yali agamba musota, Katonda yennyini. Era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi liribetenta omutwe, naawe oliribetenta akasinziiro. Awo we yatandikira okuwa omuntu endagaano n'ekisuubizo eky'obulokozi, kubanga yamugamba nti mu zzadde lyo mw'oliweerwa obulokozi. Era n'amugamba nti ezzadde lyo liribetenta omusota omutwe, naye omusota gulibetenta ezzadde ekisinziiro. Obunnabbi buno bwatuukirira, kubanga oluvannyuma lw'okugobebwa mu Adeni, bambi omusajja ono Adamu ne mukyala we Kaawa bazaala omwana omubereberye Kayini nga bamanyi oyo ye mununuzi, nga bamanyi oyo ye mulokozi. So baali tebamanyi nti oyo musi. Oluvannyuma lw'ebbanga ttono yagoberera amakubo ge ye kennyini n'atta muto we Aberi. Naye Katonda yeeyongera okuwa Adamu ekirabo eky'okuba nti mu zzadde lye mulimu omwana atya Katonda. Oluvannyuma lw'emyaka mingi, olulyo lw'abantu baamala emyaka miyitirivu nga bamanyi era nga basuubira nti buli muntu azadde omwana omubereberye yandiba omulokozi era omununuzi. Bangi bagenda balanga omununuzi eyayitibwa Masiya oba Kristo, omulokozi eyafukibwako amafuta alina okununula abantu mu kibi. Obunnabbi obwagenda buteekebwawo abannabbi mu myaka ne mu byasa ebingi, bangi baali babusuubira nti bwakutuukirira mu myaka mitono nnyo. Era bw'osoma mu kitabo ky'abalamuzi, abalamuzi bonna babanga bamanyi nti oyo ye mununuzi azze, naye bambi waali walina okubaawo ekiseera, kubanga ekiseera kya Katonda kirina okutuukirira. Kristo Masiya azaalibwe, oyo ye kennyini y'enjiri ey'emirembe n'emirembe. Kubanga abangi baanunula eggwanga lya Isirayiri, baanunula abantu mu mikono gy'abalabe baabwe ekiseera ekigere, naye Kristo ye mununuzi ow'emirembe n'emirembe. Bw'osoma mu Isaaya essula ey'omusanvu olunyiriro lwe-14, Isaaya essula ey'omusanvu olunyiriro lwe-14 wagamba nti Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi, era alituumwa erinnya lye Immanueli. Erinnya lino Immanueli litegeeza nti Katonda ali naffe. Obunnabbi buno Isaaya yabwogera ng'ebulayo emyaka kumpi 500 Kristo okuzaalibwa ku nsi. N'agamba nti omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana ow'obulenzi, omwana oyo alituumibwa Immanueli, omwana oyo yalinunula abantu be. Obadde okimanyi nti mu Mikka essula ey'okutaano Katonda yayogera n'omwana oyo ekifo mwalizaalirwa. Mikka essula ey'okutaano Bayibuli etulambikira bulungi buli kimu nga bwe kyali kirina okubeerawo. Olunya olwokubiri bagamba nti naye gwe Besirekemu Efulasa, gwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, mugwe mwe muliva gyendi aliba omufuzi wa Isirayiri okutambulatambula
kwe kwa dda nadda emirembe nga teginnabaawo. Ono eyalagibwa eyayogerwa mu Mikka essuula ey'okutaano olunya olw'okubiri bagambye nti okutambula kwe kwa dda nadda emirembe nga teginnakola ki, nga teginnabaawo. Yesu Kristo ye yaliwo okuva edda n'edda, kubanga bw'osoma mu Yokaana essuula esooka batugamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awatali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Era ono ayogerwako nti obulamu bwali mu ye, ye yakutama n'afuuwa mu nnyindo z'oyo eyali abumbabumbiddwa, n'assa omukka mu nnyindo ze n'afuuka obulamu. N'olwekyo wano mu Mikka batugambye nti oyo alizaalibwa e Besirekemu, kyokka obufuzi bwe bwali bulina okuba bwa njawulo singa obw'ensi, wabula bufuzi bwa mu mutima, obwakabaka obulina okuzimbibwa mu mitima gy'abantu. Mu Danyeri essuula ey'omwenda nabbi yalagirawo n'ekiseera oyo kyalina okuzaalibwamu. Abooluganda abaagalwa, mu kubikkulirwa essuula ey'e14 olunya olw'omukaaga batugambye nti eyo y'enjiri ey'emirembe n'emirembe. Bw'osoma wano mu Luka essuula ey'okubiri, Luka essuula ey'okubiri bw'osoma ku lunyiriri olusooka bagamba nti awo olwatuuka mu nnaku ezo etteeka ne liva eri Kayisaali Augusito ab'ensi zonna okuwandiikibwa. Okwo kwe kuwandiikibwa okwasooka okubaawo Kuleniyo bwe yali nga yafuga obusuuli. Bonna ne bagenda okwewandiika buli muntu mu kibuga kyabwe. Ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Ggaliraaya n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Besirekemu. Jjukira wali mu Mikka essuula ey'okutaano batugambye nti naawe Besirekemu newankubadde nga oli mutono mu bibuga bya Yuda, naye muggwe omufuzi ow'emirembe n'emirembe mwalikola ki? Mwaliva. Wano bagenda okwewandiisa e Besirekemu mu kibuga kya Dawudi, oyo Yusufu gye yali azaalibwa, yewandiike ne Maliyamu gwe yali ayogereza ng'ali lubuto. Awo olwatuuka bali eyo ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka. N'azaala omwana w'omubereberye, n'amubikka mu ngoye ez'obwana obuwere, n'amuzazika mu kisibo, kubanga tebaalaba bbanga mu kisulo eky'abagenyi. Njagala okutegeeza nti ono omukyala, omuwala ono Maliyamu, yali lubuto naye nga si lwa Yusufu, kubanga wano mu Bayibuli batugambye nti yali akyamwogereza. N'olw'ensonga eyo ono Yusufu, omusajja yali atya Katonda, yali tasobola kukola nsobi ey'okwebaka n'omuwala ng'akyamwogereza nga abantu ab'omulembe guno bwe bakola. Teyali mwenzi, yali tasobola kukola nsobi, wabula ekigambo kyali kirina okutuukirira nga Yusufu alina okutwala mukyala we newankubadde nga yali lubuto. Kale olubuto olwo yali yalugjawa ate nga Yusufu yali tannaba muwasa. Bw'osoma mu Matayo essuula esooka olunyiriri olw'e18 batugamba nti n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Terwali lwa Yusufu ssebo, naawe nnyaba mpuliriza, lwali lwa Mwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu bba, kubanga yali muntu mutuukirivu, n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali alowooza okumulekayo kyama. Laba bwe yali alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto, n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Ekigambo kyayogerwa nti totya kutwala Maliyamu mukazi wo.
oba oliawo mu kugaana okumutwala n'okwagala okumulekayo kyama yali atandise okufuna ebirowoozo eby'omuwala omulala gw'ayinza okuwasa simanyi naye Maliyamu nga eyali ayogerezebwa Yusufu era malayika yamugamba n'ayogera n'erinnya lye nti totya kutwala mukazi wo Maliyamu gw'okola ki gw'oyogereza. Olunyo olwabiri lugamba nti laba bwe yali alowooza bw'atyo malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto. Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala Maliyamu mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Olunyo lwabirimu olumu. Naye alizaala omwana wa bulenzi naye olimutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire kubanga bye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi balimutuuma erinnya lye Immanueli eritegeeza nti Katonda ali naffe. Oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo ensi yali efunye essanyu, ensi yali efunye obubaka obw'emirembe n'emirembe. Njagala okutegeeza nti enjiri ey'emirembe n'emirembe ye Yesu Kristo. Bwe bubaka obulina okubuulirwa amawanga n'ennimi na buli lulyo olw'abantu. Enzikiriza eziri wano n'eyo n'eri ziraga abantu obulokozi okuyita mu ngeri nnyingi. Waliwo abanoonya obulokozi mu bikolwa byabwe, bangi beesaddaase, bangi beewaddeyo okukola ebikolwa ebitali bimu, bangi beeyokya, bangi bagezaako okusaba n'okusiiba ennaku n'ennaku, emyezi n'emyezi. Abangi bawaddeyo endiga, ente, abalala bawaddeyo esente, ensimbi nga mpitirivu, abalala bawaddeyo amataka gaabwe, abalala bagezaako okunoonya amaanyi g'obulokozi agayinza okubajja mu kibi n'okubeera abatuukirivu nga bayita mu nzikiriza eza spiritualism oba ez'emyoyo. Naye njagala okutegeeza muganda wange nti Yesu Kristo yenjiri bwe bubaka obw'emirembe n'emirembe. Bwe yali ng'amaze okuzaalibwa abasumba oba kaŋŋambe nti abalaalo abaali eyo mu kisibo ky'ente, malayika yajja gye bali n'abategeeza nti waliwo enjiri, waliwo obubaka obw'emirembe n'emirembe obulina obbategeezebwa nti omwana wa Katonda Yesu Kristo yazaaliddwa. Luka essula ey'okubiri katutandikire ku lw'omunaana. Waliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti temutya kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna, kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kaakano kano ke kabonero gye muli. Munaalaba omwana omuwere ng'abikiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo amangu ago waaliwo ne malayika oyo bangi ab'omu ggulu gye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti ekitiibwa kibeeri Katonda waggulu ennyo, kibeeri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa, erinnya lya Mukama waffe liweebwe ekitiibwa. Malayika bajja nti lyali gye nga bayimba nti ekitiibwa kidde eri Katonda n'emirembe gye gibeere mu bantu abasiimibwa. Naye ekigambo ekirungi nti buubuno obubaka bwe tubaleetedde, yiino enjiri ey'emirembe n'emirembe. Olwaleero omulokozi abazaaliddwa, ye Yesu Kristo azaaliddwa mu kibuga e Beselekemu. Oyo agenda kuba omunazaalesi, oyo agenda kuyitibwa omunaku eyalaba ennaku, agenda kuyitibwa atayagalibwa, agenda kuyitibwa eyanyoomebwa, atamanyika, atalina ttutumu. Oyo agenda kuyitibwa omununuzi w'abantu olw'ekibi. Yagenda okubetenta omusota ku mutwe
newankubadde ng'omusota gwali gulina okumubetenta akasinziiro nga kitegeeza okukomererwa ku musaalaba, naye okuyita mu musaalaba Yesu Kristo yali ayina okubetenta omusota emirembe n'emirembe, omuntu n'asumululwa era n'aweebwa eddembe olw'okukkiriza. Bw'osoma mu Yokaana essuula eyokusatu olunyolo lw'omukaaga waliwo ebigambo ebirungi bangi abasoma Bayibuli bye bamanyi. Bigamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Erinnya lya Mukama waffe liweebwe ekitiibwa. Njagala okusoma ebigambo ebiri mu bbaluwa ey'okubiri ey'Abakolinso essuula ey'okutaano olunyolo lwa 21. Waliwo ebigambo ebiwoomu ebirungi. Wagamba nti olunyolo lwa 21 lugamba nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Ataamanya kibi abooluganda ye Yesu Kristo oyo eyagambiddwa nti eyayogeddwako nti wa mirembe na mirembe era mu bitonde byonna byatondebwa ye. Ataamanya kibi Katonda yamufuula ekibi ku lwaffe, yageraageranyizibwa omusota guli ogwawanikibwa mu ddungu gwonye abantu abalumiddwa emisota. Oyo ataamanya kibi Katonda yamufuula ekibi bwe tutyo tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Si tufuuke obutuukirivu bwa Katonda ku lw'ebikolwa bye twakoze, wabula ku lwa Katonda Yesu Kristo yamuteekawo ng'omutango gw'ekibi. Oyo ye Ssaddaaka ziri ezaayokerwanga ku kyoto ky'ebiweebwayo mu yeekaalu ey'edda Musa gye yazimba ne Sulemaani n'addamu n'agizimba. Oyo ye Ssaddaaka eyateekebwanga ku kyoto buli lunaku, kubanga okuyita mu Ssaddaaka omwonoonyi yasonyiyibwanga ebibi bye. Bw'osoma mu Yokaana essuula esooka olunyolo lwa 29, Yokaana omubatiza bwe yalaba Yesu ng'ajja gy'ali yayogera ebigambo ebirungi era yabiddamu ku lunyolo lwa 35 mu ssuula esooka ya Yokaana. Olunyolo lwa 29 lugamba nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Olunyolo lwa 35 lugamba nti olunaku olwaddirira nate Yokaana yali ayimiridde n'abo ku bayigirizwa be babiri n'atunuulira Yesu ng'atambula n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda. Omwana gw'endiga guli ogwattibwa mu lubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 21. Ye mwana gw'endiga eyattibwa okuyita mu byaasa. Yesu Kristo ye yali omwana gw'endiga, kubanga omwana gw'endiga eyattibwa yali ayina okuteekebwanga ku kyoto nga Ssaddaaka, bw'ati omwonoonyi n'aweebwa obutuukirivu kubanga ebibi bye yabitadde mu Ssaddaaka eyo. Bw'osoma mu lubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri olwa 21 wagamba nti Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo bya maliba n'abambaza. N'olw'ensonga eyo ssebo naawe nnyabo, eddiba tosobola kulyambala nga teri nsolo efudde. Era olunyiriri olwa 29 mu ssuula esooka eya Yokaana lututegeereza ddala ensolo eyattibwa mu lubereberye. Ku lubereberye ensolo eyattibwa yali mwana gwa ndiga, kubanga omwana gw'endiga bwe yattibwa yaggyibwako eddiba nilyambazibwa omukyala era n'omusajja, kubanga bakkiririza mu Kristo omwana gw'endiga yali alina okukola ki? Okutangirirwa. Njagala okutegeeza oluganda, waliwo ebigambo bye njagala okusomera ebiri mu kitabo Amadaala Agatutuusa eri Kristo ku ky'okuyiga ekisookera ddala ekiyitibwa okwagala kwa Katonda eri omuntu. Baatuwandikira ebigambo ebirungi ddala. Batugamba nti ku peegi ey'omukaaga tewali n'omu eyandisobodde okutununula. Teri n'omu eyandisobodde okutununula bassebo ne bannyabo, wabula omwana wa Katonda yekka, kubanga oyo yekka eyali mu kifuba kya kitaffe
nga yasobola okumututegeeza. Oyo yekka eyategeera obuggulumivu n'okukka mu buziba obw'okwagala kwa Katonda kwalina eri omwonoonyi, nga yayinza okutukubikkulira. Tewali kintu kirala kyonna ekyandiyinzizza okututegeeza okwagala kwa Kitaffe kwalina eri omwonoonyi okusinga Ssaddaaka Kristo gye yawaayo. Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, teyamuwaayo kubeera mu bantu n'okwetikka ebibi byabwe byokka n'okufa okuba Ssaddaaka yaabwe kyokka, naye yamuweerayo ddala eri olulyo lw'omuntu omwonoonyi. Kristo yatwalira ddala embeera era n'okwetaaga kw'obuntu kwonna. Bw'osoma mu Bafiripi essula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano, Abafiripi essula ey'okubiri n'osoma olunyiriri olw'okutaano, batugamba nti mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Olunyiriri lw'omusanvu, naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza, nga muwuliza okutuusa okufa era okufa okw'okumusalaba. N'olw'ensonga eyo omuwuliriza omulungi nti okusinziira ku bigambo bino, Yesu Kristo eyali obumu ne Katonda yatowazibwa mu kwagala n'okwesalirawo, n'akkiriza n'atoola obuntu, n'afuuka omuntu eyeebaka, alumwa enjala, akoowa, akaaba. Kyava asobola okulumirwa wamu naffe kubanga naye yayambala obuntu. Tuyinza okusoma mu Bebulaniya essula ey'okuna. Abebulaniya essula ey'okuna olunyiriri olw'14 wagamba nti, kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene eyayita mu ggulu, Yesu omwana wa Katonda, tunywezenga okwatula kwaffe, kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe, naye eyakemebwa mu byonna bumu ngaffe, so nga ye talina kibi. Kale tusembererenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Oluganda naawe mwannyinaze, Bayibuli etugambye nti tulina kabona asinga obukulu atalinga bakabona bali abedda, wabula kabona alumirwa wamu naffe, kubanga yakemebwa bumu ngaffe abantu, wabula ye teyakola kibi. Katonda bwe yakkiriza Yesu Kristo okujja mu kifaananyi ky'obuntu, yakemebwa mu ngeri ey'ebyewuunyisa, yakemebwa mu ngeri ey'ekitalo, naye teyakola kibi, alyoke atufunira obutuukirivu mu ye. Nga bwe twasomye, obutuukirivu bwa Katonda tubufunira mu ye. Bw'osoma mu Bebulaniya essula ey'okubiri olunyiriri olw'16 bagamba nti, kubanga mazima bamalayika si bayamba, wabula ayamba baani? Ayamba ffe, yiyo enjiri ey'emirembe n'emirembe, naye ayamba zadde lya Ibulayimu. Kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be, alyoke abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa, omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda olw'okutangirira ebibi by'abantu, kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini ng'akemebwa kyava ayinza okubayamba abo abakemebwa. Bwe tudda mu kitabo kino amadaala agatutuusa eri Kristo, batugamba nti ku peegi ey'omukaaga batugamba nti omuwendo guno ogwasasulibwa olw'okutununula okweganyisa kuno okw'ekitalo, Kitaffe kwe yeeganyisa ng'awaayo omwana we okufa ku lwaffe, ddala kuteekwa okutuwa ebirowoozo ebiggulumivu ku ki kye tuyinza okufuuka nga tuliyita mu Kristo. Omutume Yokaana ng'ali mu Mwoyo Omutukuvu bwe yalaba obuggulumivu n'okukka mu buziba n'obugazi obw'okwagala kwa Kitaffe
eyawonya olulyo lw'omuntu luno oluzikirira yajjuzibwa okutendereza n'okugulumiza Katonda, era yalemwa okuzuula ekigambo kyonna ekirungi mwayinza okutegeereza obunene n'obulungi bw'okwagala kuno. Awo n'alyoka atukoowoola ffenna twerolere. Yagamba nti, mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwanga abaana ba Katonda. Tubisanga mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula eyokusatu olunyiri olusooka. Erinnya lino nga lya muwendo eri omuntu. Olw'okwonoona abaana b'abantu bafuuka baddu ba Setaani, olw'okukkiriza Ssaddaaka ya Kristo abaana ba Adamu bayinza okufuuka abaana ba Katonda nga kya kyewuunyo. Kristo olw'okutwala obuzaaliranwa bw'omuntu yasitula omuntu abantu aboonoonyi. Olw'okwegatta ne Kristo bayinza okuteekebwa mu ddala eriyinza ddala okubasaanyiza okuyitibwa erinnya eryo abaana ba Katonda nga kya kyewuunyo. Abantu abaali bafuuse abaddu ba Setaani ne bakomawo ne bafuuka abaana ba Katonda nga kyewuunyisa. Abantu abafuuse abaddu b'ekibi ne bajja ne bafuuka abaana b'obutuukirivu nga mukisa munene nnyo. Kikugwanira okulowooza ku njiri ey'emirembe n'emirembe Malayika Asooka gy'atuleetera nti tulina okukkiriza Yesu Kristo, ye Ssaddaaka y'ebibi byaffe, ye omununuzi era omulokozi w'abaana b'abantu, buli lulyo, buli zadde na buli ggwanga tasosola. Era obubaka buno bulina okutwalibwa na mu buli kanyomero konna, mu maka amagagga n'amaka amaavu, mu bantu ab'amaanyi n'abo abatowaziddwa, mu bantu abaava ennyo abo abavulunkupe balina okutegeezebwa okwagala kwa Katonda, abo ababeera ku nnyanja ku mbalama z'ennyanja era n'abo ababeera eyo mu bizinga balina okutwalibwa, balina okuweebwa obubaka, balina okutuusibwako obubaka obwo nti Yesu Kristo ye mulokozi w'ebibi by'abantu, teri mulala yenna ayinza okubanunula. Ekitabo kye ngenda okusoma, Desire of Ages, ekyafulumizibwa mu mwaka gw'2006, page 181. Ebigambo ebiriwo bitugamba nti, he who seeks to quench his thirst at the fountains of this world will drink only to thirst again. Everywhere men are unsatisfied. They long for something to supply the need of the soul. Only one can meet that want, the need of the world. The desire of all nations is Christ. The divine grace which he alone can impart is as living water, purifying, refreshing, and invigorating the soul. Njagala okusoma ebigambo ebyo nga mbivuunula oba nga mbiddamu mu Luganda tulabe ebigambo ebyo kubatawulidde bulungi kye biyinza okutegeeza. Batugambye nti oyo anoonya okuwonya ennyonta ye ku nsulo y'ensi eno ajja kunywa ate alumwe ennyonta nate. Buli wantu wonna abantu si bamativu, banoonya ekintu ekinaagabirira okwetaaga kw'omwoyo. Omu yekka y'ayinza okusisinkana okwetaaga okwo, ekyetaago ky'ensi, okwagala kw'amawanga gonna ye Kristo, ekisa ky'obwakatonda ye yekka ky'ayinza okugaba, ge mazzi amalamu agalongoosa, agazza obujja era agawa omwoyo embavu. Nti mu nsi muno bingi abantu bye beetaaga era nga bamanyi biyinza okubamala ennyonta. Obwetaavu bwabwe nga bawulira buyinza okumalibwawo. Omuntu aba ali awo ng'alina ennusu 1,000 nga yeetaaga 1,000 abeere mumativu. Naye singa omuwa 1,000 ajja kuba yeetaaga 10,000 alyoke amatire. Singa afuna 10,000 ajja kuba yeetaaga kakadde, naye ate alina obukadde yeetaaga buwumbi. Abantu abaavu ku nsi eno abakyasinza okuba abaava ennyo be bantu ba biliyoneya.
abantu abalina obuwumbi bwa ssente be babeera n'ebyetaago ebingi ebitamatizika. Omuntu agenda n'asoma primary, n'asoma secondary, n'asoma university, bw'amala n'agenda ku masters, n'anoonya PhD, naye weewuunye aba ayagala professor, kyokka omuntu oyo asigala awulira si mumativu. Omuntu ayinza ogenda mu magye ne bamuwa eranka erisooka, n'atuuka ku lyokubiri, n'atuuka ku officer, n'atuuka ku senior officer, n'agenda n'atuuka ne ku general, naye n'awulira mu mutima gwe nga tannamatira. Omuntu ayinza okuzaala n'awulira nga mu bulamu bwe mukazi we bazadde omwana, naye mu myaka mitono nnyo omukazi nga takyamwagala, nga ayagala owokubiri, owokusatu n'owokutaano, ne bw'omuwa abakazi 1,000 n'asigala ng'ayagala. Abantu bazimba amayumba, naye ennyumba bw'eba ya bisenge 3 asigala ayagala ebisenge 5. Bw'azimba y'ebitaano ayagala ebisenge 10 kyokka nga yeebaka mu kisenge kimu. Omuntu abeera n'ente 1,000 naye ng'ayagala emitwalo 10. Omuntu abeera n'ente emu ng'ayagala ente 10. Omuntu ayinza okwambala essuuti emu ng'ayagala ey'okubiri, bw'agula ey'okubiri aba ayagala ey'okusatu. Abakyala nga beekolako, banaye abantu nga beesiiga, abantu nga beemyusa, abantu nga basibye enviiri, n'ajja ku zino n'ajjako ziri, n'addako zino n'ajjako ziri, n'azzaako ziri, naye bambi omutima gwe ne gusigala nga si mumativu. Omuntu ayinza okukola obwenzi, oba olyawo n'awulira nga mu ye ayagala amatire, naye n'asigala nga si mumativu. Njagala okutegeeza muganda wange omwagalwa, waliwo omu yekka ayinza okutuuka ku byetaago byo n'amala ennyonta yo. Yesu Kristo bw'ayingira mu bulamu bwo afuuka ensulo ey'amazzi amalamu, ate n'azzaamu omwoyo gwo embavu. Okulemererwa n'obunafu ne biggwa. Omuntu yenna aweddemu amaanyi ekibi nga kimusensebudde, nga buli lwalowooza obutaddayo mu kibi, alinga ataagambye nti mu kibi mwenzija, ng'awulira ekibi kyamumalamu amaanyi. Yafuuka muwambe, yafuuka munafu eri kyo, yafuuka muddu waakyo. Njagala okutegeeza nti Yesu Kristo ayina amaanyi agasobola okujja mu kibi ekyo. Kale oluganda nkukoowoola nti olwaleero singa owulidde eddoboozi lino, n'owulira ddala nga ddoboozi lya Katonda eryogera n'omutima gwo, lwaki tojja eri Yesu? Lwaki tossa mutima gwo wansi? Ebirowoozo byonna n'okweraliikirirako byonna n'obitwala wansi w'ebigere bya Kristo, wansi w'omusalaba gwa Kristo. Lwaki si w'obeera? Lwaki tomutwalira mugugu gwo, obunafu bwo, abaana bo, ebibi byo n'ebirala byonna ebikulemeredde? Lwaki tobimutwalira? Oyo y'enjiri ey'emirembe n'emirembe, erina okubuulirwa amawanga n'ennimi, na buli lulyo na buli kika, na buli kanyomero konna, na buli maka. Kale nkusaba, bw'obanga owulira eddoboozi lya Mukama nga lyogedde naawe olwaleero, kkiriza Yesu Kristo nti ayinza okusonyiwa ebibi byo. Genda gy'ali, yogera naye, mubuulire buli kimu. Newankubadde nga tomulabako na maaso, newankubadde nga toyinza mukwatako na ngalo, kkiriza nga w'oli waali, kkiriza nga w'oli akuwulira. Mubuulire byonna, weeweeyo obulamu bwo bumuwe, obusembeze mu mikono gye, obumukwase, akukyuse, akufuule, era nga ye bw'ayagala. Kale afuuka amazzi amalamu mu bulamu bwo. Mukama akuwa omukisa, Mukama atuweerewamu omukisa. Enjiri eno ey'emirembe n'emirembe ka ebune, ka etambule, ka egende, eyingire mu mitima gyaffe, etukyuse, etuteeketeeke olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Mangu ddala Yesu Kristo bw'anaaba akomyewo, ffenna awamu tutwalibwe mu bire, tutwalibwe mu bwakabaka bwe, tubeere naye emirembe gyonna. Kwe kusaba kwange, era nga nkusabira neesabira okuyita mu linnya egganze lya Yesu Kristo. Amiina. Katuweeyo okusaba era nga twebaza. Oli mutukuvu Katonda nannyini kisa, weewaawo tuli boonoonyi ddala, ekibi kyatwonoona, naye tukwebazizza nnyo olw'ekirabo ekirungi, enjiri ey'emirembe n'emirembe, Yesu Kristo, obubaka obulina okutegeezebwa ensi yonna nti twaweebwa obulokozi.
kusaba omuntu yenna gwe mbadde naye nga tuyiga ekyokuyiga kino omuwa omukisa. Beera naye Mukama, omwoyo wo atambule wamu naye, omubuulirire, omukubirize, era ebigambo bino byonna biwandiike ku ntobo y'omutima gwe, bimufuukire olugendo, bimufuukire entandikwa, bimufuukire ekinyusi. Bw'atyo akwewe, yeeweeyo mu mikono gyo, omuteeketeeke. Era nange bwe ntyo neesabira oteeketeeka obulamu bwange, tusinkanire n'oyo gwe simanyi awulidde obubaka buno mu kaseera kano mu maaso go, era bw'olikomawo tujje tubeere naye nga tukuyimbira, nga tukutendereza, nga tukusuuta, nga tukusinza emirembe n'emirembe, kubanga tusabye nga tuyita mu linnya eryo eddungi, Yesu Kristo. Amiina.